Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero tugenda kufumba kinyeebwa, tufumbiremu n'entula ez'enjeru nga bw'oziraba. Tutandike, funa essefuliya, kiteeke ku kyoto nga bw'olaba. Tufumba binyeebwa, leeta ebinyeebwa byaffe. Ntaddemu ebinyeebwa ebyo tuyita ebinyeebwa ebyekutte. Nfumbye afu, teekamu ennyaanya, oteekemu n'akatungulu, oteekemu ne galiki. Kati beera bitabulemu nga bw'oteekamu otuzzi, biba bigenda kweta bulungi. Bitandika bikaluba, naye bw'ogenda oteekamu otuzzi nga bw'obitabulamu bw'obinyiganyiga, biba bigenda kweta bulungi nnyo. Ekikola olw'ensonga oba onyo binyigiranyigira mu kaveera oba bikwatakwatamu, osobola obikola bw'otyo ne byeta bulungi nnyo. Kwegamba bitabulemu nga bw'oteekamu amazzi, oteekemu kaloti bw'oba omulina mu binyeebwa. Kati mu binyeebwa osobola okussaamuko kalweyiko naye nga katini, teekamu katini. Oteekemuko ne kanzaali ke bayita simba, era nako teekamu katini. Akanzaali ako kalungi, katuwa appetite y'okulya ekyo mw'obeera mw'okatadde. Kasimba kalungi nnyo. Kateekamu amazzi, teekamu ssupu gw'oyagalamu mu binyeebwa nga bw'olaba. Ebinyeebwa tokola byekutte nnyo olw'ensonga nti obeera ofumbye enva ze mugenda okulya. N'olwekyo bikole nga biri mu makkati, omunnyo togwerabira, gunoge bulungi nnyo. Kati nga bw'olaba bitabulemu bulungi, teekamu ssupu gw'oyagalamu. Bw'oba omanyi nti ekyemisana z'enva ze mugenda okulya zokka, tokola byekutte. Kola nga biri mu makkati nga si byaluzi ate nga tebyekutte. Tuteekemu ka green pepper bw'oba okalina mu binyeebwa kalungi nnyo. Osobola okuteekamu kati entula zaffe ziizo ze mbadde ŋŋamba, ze bayita entula enjeru ennene. Zisaleesalemu ozooze bulungi, oziteekemu. Bw'omala okuteekamu entula ezo nga bw'olaba nga bitokose ebinyeebwa, bw'oteekeramu entula ezo. Bw'omala oziteekamu entula zaffe, beera ng'obikkako bulungi. Situlako essefuliya eyo, tugenda kendeeza omuliro. Ebinyeebwa oteekeddwa okubiggyako omuliro kasita bitandika okutokota bulungi nga bw'olabye. Omuliro gutooleko, bisigale kalira akatono, bibeere nga bitokota mpola 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 paka we bijja. Jjukira ebinyeebwa ebyo ng'oyagala okubiraba nti biyidde bulungi, birina okuleeta kaabutto kungulu. Kati bw'omala okuggyako omuliro, beera ng'obizzaako. Omuliro togumalaako, lekako omuliro nga mutono. Kansubire muntegedde naddala mmwe abakyala b'ewaka, kusinga vidiyo zino nziraga mmwe. Kati bizzeeko birekeko eddakiika nga 3 nga kwebiri kalira ako oba ssaawa. Ojja genda okubiggyako, bigenda kufaananawo ebityo nga bw'obiraba. Okitegedde? Kwegamba ebinyeebwa ebyo bireke kalira akatono bibeereko. Na bino by'otaddemu ebirala ng'entula ziba zijja kujja bulungi nnyo. N'olwekyo ebinyeebwa byaffe biibyo biyidde bulungi nga bw'obiraba. Ebiseera ebisinga ebinyeebwa ebyo birumya olubuto, naye bw'obiggiisa obulungi tebisobola balumya lubuto. Kati bw'olaba nga biyidde nga bw'obiraba, salaasalayo akatungulu nga katonotono nga butonotono, obuyiwemu, obirekeko eddakiika 5 obiggyeko. Akatungulu ako akasembayo kawunyisa bulungi nnyo ebinyeebwa. Ekyo njagadde mbeere nga nkibabuulira. Akatungulu ako kalungi nnyo, kasembyeyo ng'onaatera okubiggya ku kyoto. Ebinyeebwa bigenda kubeera biwoomu nnyo, bigenda kuwunya akawoowo akalungi. Bw'otyo bw'oba ofumba ebinyeebwa byaffe bigenda kuwoomera. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.